neewunya nnyo omunauganda anyiiga nga omutanzania aze wano ne bamusasula sente ate nga omutanzania oyo mwenna muba mukiraba nti sente azideservinga aba akoze nnyo. Nze sina complaininga ku sente era sinayogerako ku sente. Zisente ze bampa zezo zimala era sina buzibu nazo. Nze myamwe very easy guy. Nze omulimu gwange gwa kuyimba music to entertain. Soogera nnyo nze siri mwogezi temunsubira wano kujja mu media nenjogera ebigambo bingi papa. I'm not here to talk. I'm an action packed man. I don't know show ne bannayuganda bate babataddeko nze na advising abantu abo. Nembaga mutekeka abayimbi aba Uganda. Ekyo biri mutekeka abayimbi wa Western kwaje tugenda. I had even pulled it down. Ne bajja ne bangamba I don't know, just come on board, be part of it. We are going to do what you want. I'm not complaining about Diamond. I'm not complaining about how much money he got. I'm just telling you a promotion yen oshege aba promoting basukurumya mwalimu kwagala okakanya industry and that is the fact of all kimuyisiza oba kimusanyudde. That is the fact. Kubanga olina okwebrandinga olina okweteeka ku bbeeyi gy'olaba nti bw'ona agigamba omuntu. Kati nze album yange ngipushinga to that level. Ngipushinga oli ategeere nti album y'amaanyi era ya sente nyingi. Kati bw'ompita e Nairobi okuperforminga, bw'ompita e Dubai, bw'ompita e London, bw'ompita e UK, bw'ompita e Nigeria, tugira mu sente ezo. Kati kino kye bagamba kiba kyogera eyo boogeza amaalo mangi nnyo. Branding, what do you mean by branding? Oyagala abantu kati gwe mwe bannamawulire mwagala mujje wano nga nyina abasajja 8 banneetoolodde bakukwatira eri tomusemberera toyogerako naye ojje bakugalire bwaweeru w'ekikomera onkubira essimu sikwata ontuuke is that branding? Is that what you want? Batandikeko nga tosobola kuntuuka kwadde okwogerako nange bw'oba osazeewo nti nno okwata bantu bonna obateeke ku posta. I'm making sure nti obawa fair treatment. Osege nitoyinza gamba nti bano tebalina tenti bali balina eno parking y'abali bokka bano tebageza ne bajja kati ezaabwe bazibbeko amataala. President ensonga njaga tugiveeko nkuza kino ekibuuzo zabafaananyi abadde ne Ibro ng'agamba nti gwe nga senior president advisor omuadvisinga ne show abadde ogimanyiiko mbona waliwo abayimbye ku mmwanyi abandi badde betaaga okuba ku share kuli King Saha mbona badde mugamba kyeta King Saha bali nze sinze siri part of that scene. I was hired era ne mpayo ka advice kensobola nti ne post enwaki temuhongeddeko ku ki amaanyi gange wogakola ki okusa kujja mu business ya muntu n'otandika kumutegeerera. Uyinza complaininga ko ndi ngeri gye muntadde ku posta ati lwaki nze muŋŋamba ndi kawunga nga waliwo muceere tegedde simple as that. Neto saatandika ate kugamba nnyo omuntu nga bwalina kutambuza bintu bye.